Mukwano gwange nnyongera maaso n'okuba nga nkulamusaako gwe yeekumira ku Yugi Updates TV kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Muganda wange nkutegeeza nti wenjogera tusimbudde okuva Ishaka Bushenyi twolekera Lukunjiri gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza twolekera Lukunjiri gwe eyeekumira ku Yugi Updates TV. Eggaali zaasimbudde dda nakulaze dda ekifaananyi abaana abali e Lukunjiri engeri gye beetegekeddemu okusisinkana pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Beeteefuteefu nnyo era bagenda kubanga batuukayo bali mu kkubo bagenda gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange ky'oba okola gukola kya kusubscribinga buli kimu tugenda kuba nga tukikutuusaako muganda wange gwe ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tugenda kuba nga tukutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso. Gusubscribinga, sharinga, commentinga, likinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya abali emitala w'amayanja nyongera mu maaso n'okuba nga mbalamusaako. Mukwano gwange baganda bange abali emitala w'amayanja abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, Canada, South Africa mwenna nyongera maaso n'okuba nga mbalamusaako nyongera maaso okuba nga mbabuuzaako abali e Jordan. Muganda wange mukola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ze kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo ga Yugi Updates TV mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza. Muganda wange nyongera okutegeeza nti nno tuli mu kkubo tusimbudde tugenda twolekera gwe mukwano gwange muganda wange twolekera Lukunjiri. Jjukira nga ennaku z'omwezi 17 twagamba b'e Lukunjiri tuli eyo nabateereddeko dda ekifaananyi ne nkulaga abantu b'e Lukunjiri essanyu n'okujaganya kwe balimu engeri gye balindiriddemu pulezidenti waabwe oyinza okugamba yatuuseeyo dda naye wenjogera ekkubo lyonna likwatiridde gwe mukwano gwange beetegefu abantu okwaniriza pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange mbategeeza nti nno abantu b'e Lukunjiri mwenna gye muli mulage essanyu mwanirize. Njagala kino kisingewoko n'ekyabadde e Ishaka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mukubirize bonna abali abatakimanyiika batamanyi lukuŋŋaano mbategeeze nti nno Lukunjiri pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga ayingirawo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wenjogerera nga pate yatandise dda abantu basanyufu abantu bawaga ab'e Lukunjiri abantu ku makubo baweevinga olaba nga ekkubo lyonna likwatiridde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno baganda baffe ababadde Ishaka Bushenyi n'ababadde e Bundibujjo abaatuwerekeddeko mwebale Bundibujjo abaatuwerekeddeko paka Ishaka Bushenyi mwebale nammwe ab'e Ishaka Bushenyi nammwe tubakubiriza mukole kyekimu mutwegatteko ku lugendo tusobole okuba nga tugenda e Lukunjiri olunaku olwaleero abantu beeyo basobole okuba nga bawuliriza ekigambo ky'enkyukakyuka gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Muganda wange tulina okwebereramu buli nsonga yonna kye tukola tusobole okuba nga tojja mu bunyaggwe ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Olunaku olw'eggulo abakuumaddembe mwalaze empisa mwalaze jurisdiction zammwe gye zikoma ne mu keepinga law and order ne musekiwalinga babadde bali deployed naye nkutegeeza nti babadde balengerera wala nga teba interferinga na exercise yaffe gye twabaddeko awo ku kisaawe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza era omukolo gwagenze bukwakku era buli muntu yazze mu mirembe nga tewali tear gas tewali kibooko era n'addayo mu mirembe. Kakati poliisi nammwe tubakubiriza ng'eggulo lye mwakikoze bwe mba mukola ne Lukunjiri ab'amateeka b'e Lukunjiri mulabire kuba Ishaka nga ye baakoze nammwe muleme kubanga muteekawo violence eri abantu kubanga nammwe mwakirabye bulungi nnyo violence mu abagiteekawo mu abateekawo violence ne kibanga muteekawo kayosi ne mubanga mutaataaganya exercises za National Unity Platform. Mwakirabye nti events ze tugezaako okukola za mirembe ziri peaceful tezirina muntu n'omu gwe zikosa so n'olw'ensonga ezo nja bakubiriza abakuumaddembe mukuume eddembe eyo nga eggulo bwe mwakoze mubalabe bulabi bagende maaso n'activities zaabwe nammwe mubeerewo okukuuma law and order than okusinga okubeerawo nga mulinnyirira ate exercise ya muntu mulala gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nno beerako weekuumire ku mayengo ga Yugi Updates naye kyoba teweerabira mukwano gwange kwe kusubscribinga agenda maaso n'okuba nga osubscribinga sharinga
commentinga tusobole okunyweza amayengo ga UG Updates TV. Mbaagala nnyo, tugenda kuba tukomawo tubabuulire ate mu kkubo mwe tugenda okuba nga tuyita biki ebirimu gwe mugana wange neeri nga tutuuse mugenda kuba mugafuna bufunyi. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribinzi tusobole okuba nga tugenda mu maaso.